ITV. 2020 visions for their National Arts Festival performance. Anga twongera okubaniriza mu studio zaffe za iRadio ITV dana mutasi sponsor wa gundi wa program eno nenge saawa eno tetwagala kutwala bitusera bingi nnyo okujjako okuswereza akazindalo kano chairperson wa Dana Tubonge group erubanyi abako bugambo bubiri bwatusuulayo. Tugenda kulaba tutya nti tulinoonya akalulu kubanga batugenda akalulu tugenda kanoonyeza ku mpewo na kuyita ku mikutu egiyita ku mpewo. ITV wejjitte okumanya nti omukyalo oyo Diana Mutasingwa ebintu bye byakuwangulwa era bya mukisa nnyo. Tufunye radio mu Buyukwe district mu Buyukwe town council eya esosi nga teri mu Buyukwe town council. Diana Mutasingwa mukyala mwetowaze, mukyala muzadde, mufumbo wa mpeta, tagenda mu parliament kunoonya abasajja wabula agenda mu parliament kutuweereza nga bannabuyukwe mu kifo ky'abakyala Buyukwe district. Bannabuyukwe mwenna Buyukwe town council tubasaba tukwatize wamu kubanga nze ndi mukyala nva njeru naye amazima bannanjeru ffe twasalawo dda kuno tugenda kulonda mukozi, tetugenda kulonda wolokoso. Waliwo abasiiga enziro naye omuganda agamba nti omuti oguliko ebibala gufa nkonyogo. Diana Mutasingwa lwakyavuddeyo. Bangi bagamba nti ekifo kya Woman MP twalonda bubi, ate ekifo kya MP omukyala abaddeyo takoze. Kyokka Diana Mutasingwa yavaayo nga tanaba nakulangira ekifo kya Woman MP nga byenkozeeko byeyogerera. Banzaala ku kyalo ekiryowa mu Njeru Municipality, Njeru Division, Njeru South Ward. Diana Mutasingwa yasoma, tesigenda kubatawaanya nti ngenze mu parliament ate bakole ki banzijeyo. Nakola mu Ministry of Health, nekola mu Finance, nenvayo netandikira okwera taata wange. Ng'obukulembeze mbwagala ate nga njagala nnyo okuweereza. Netandika okukola ebintu ebitonotono ebisobola okulaga nti Diana asobola. Ne tutandikawo ekibiina kye bayita Diana Foundation nga tuwa ebitabo mu masomero. Ne tutambula nga tuwa ebitanda mu malwaliro aga Health Center 3. Ne tutambula mu bibiina by'abakyala nga tuteekamu enkulaakulana. Ne tutambula nga Diana Foundation nga tusomesa abakyala okwejja mu bwavu. Diana Foundation ne tutambula ku byalo, ne tutambula ku muluka nga tuteekawo ki enkulaakulana. Tetwakoma ku ekyo ne tulongoosa amazzi. So nze mbasaba Diana Mutasingwa mumuteekemu obwesigwa ajja kubakolera, mumuteekemu obwesigwa olw'okuba byakoze byeyogerera. I speak to Ola about her new venture and where she got her inspiration from this time around. This is ITV Uganda.